nambe mukkiriza ensobi oli muntu nange ndi muntu nambe muwanzaala n'onsuulira ensi wanzaala n'onsuulira ensi kiriza nti wanzaala n'onsuulira ensi tewali agenda kukuba Kabata yese wonfuliri tata wange yafa ndi mu bitu kyogamba nenya Katonda okufa tomunenya nali sirina mu bitu nali ndi mupi wano okiwulira Kabata nze lero wensoose okujja ku live yo omisinga bwe sibaako kati ngenda kumisinga omisinga bwe sibaako lulimba desi kumisinga kakati obulamu bw'omuntu yenna abantu b'okuze nabo bw'oba otegeera era bw'oba omanyi owulira statement yeyo si bwe kiri abantu b'okulidde bw'oba otegeera bw'oba omanyi era bwe baba b'amakulu gy'oli si bwe kiri nze bitalina makulu sibiwa makulu kati kakati Chicken agambye siina makulu atalina makulu amwagazaaki neddala nkyogeddeko bantu bange mubaddeko nkyogeddeko nti muzeeyi wange talina makulu Chicken weetonere taatawo omusabe DNA bulungi okay mukama wange mwami Sakapo nkusaamu ekitiibwa oli taata wange kyesitamanyi oba kituufu ku ngeri gwe gy'oyogeramu ng'ate maama yandaga ggwe mwami Nambeemu nsaba onsonyiwe wonna we nakunyiiza nyiza oba nakikola mu kumanya oba mu butamanya nsaba tugende ku DNA tukebere omusaayi bwe nkizuula nti si gwe taata wange Nambeemu sigenda kuddamu kukwesibako wabula bwe nkizuula nti gw'onzaala Nambeemu tutuule ombuulire we nakusobya nkwetondere tuddewo tubeerewo omuzadde n'omwana kubanga ekyo nze nkimisinga nganze omwana kubanga Nambeemu takimpangako Nambeemu tabeerangako nange can you imagine Nambeemu simanyi na waabeera taata owange gwe sitamanyi waabeera ddala kiki ekyo kyemba nakukola taata wange kyemba nakukola okunyiigira okutuuka kweri essaaha kiki kyemba nakukola kyenjagala oyogere ensinga ewulira ogambe Chicken wakola omuze bweguti ne bweguti ne gunswaza mu mikwano gyange nenkunyiigira wabula neetondera nkusonyiwe dhani okugamba genda obuze maama wo Nambeemu bw'ojjako enkoofiira noyimirira ono nenyimirirawo ne batukuba ekifaananyi tewali njawulo ye gw'onzaala nkufaanana ne bwe mu DNA ejja kulaga 99.99 nkufaanana lwakyo neesamba lwaki kituufu nfaanana Kabata Chicken kituufu nfaanana bwagambye siga mazima bwagambye mbwakufaanana ekyo kituufu nfaanana naye ofaanana abantu bameka ku nsi nfaanana abantu bangi nze mbuuza Chicken wama ofaanana abantu bameka ku nsi nze nzekka nfaanana ggwe ne maama wange abantu babiri ne Nambeemu ate bali mwezo mufaanana oba tumufaanana ani bali mwezo mufaanana oba tumufaanana nze bali mwezo simanyi oba mufaanana nze nfaanana ggwe na maama wange kati kankubuze Chicken taata wange omulungi Nambeemu bw'obanga si gw'onzaala Chicken kankubuze ekibuzo kimu kino njogera nga nteeka Kabaata kankubuze ekibuzo muzeeyi wange ono mumanyi Kabaata muzeeyi wange ono mumanyi abeera musajja abeera bize Nambeemu abeera bize era nkimanyi ssaawa zino buno obudde bwe tulimu kimenya amateeka omubeeza ku live kubanga musajja wa buvunaanyizibwa aba bize Nambeemu mukama wange taata kinswaza n'okuyita Nambeemu kubanga nze nakula siina father figure mu bulamu bwange bw'obanga tonzaala wallahi ngenda kugenda nkole interview ya YouTube nga nziika taata wange gwe simanyi mukolere ekijja nteekeyo ne case manye nti taata wange ekituufu kiri nti maama wange teyandaga taata muziise manye nti muziise maama mubuuza amannya taata wange baali bamuyita batya manye nti taata wange muziise wabula era bw'onaandeka nga tompadde DNA
Lero nja sigala mu bbanga. Kigenda okuzika taatawo kwadde. Nze saati sinnamanya. Ekyo nja kikola nga nsoose kumanya. Muzika tekeso genda gigula. No, njagala kumanya. Nambe mu kyogerere wano. Ye gwonzaala oba nedda. Kyetwagala okumanya. Mbuuzo ye gwonzaala oba nedda. Omanya oyo mwana ayogera nnyo ate byayogera naye abyerabira. Genda mpola mpola. Oseko kanye ebintu byogera. Okuziika kwadde. Then nange nembuuza gwonzaala oba nedda. Bw'okinziramu nti ye nga nkubuli. Bw'ongamba ti si gwonzaala nga nkubulira okuziika kwaddi. Bw'ongamba ti gwonzaala benebyo. Nange nkugambye. Bw'ova wano. Dayo obuuze maama wo. Lwaki mbuuza maama nga wooli? Gwonzaala oba nedda? DNA okulaba gye bamuzaala. Nze simanyi. Ekyo simanyi. Nze maama wange yandaga ggwe. Mama wange yandaga ggwe. Kati dayo nti omubuuze. Enja wagenda. Enja. Gwonzaala oba nedda. Oba si yenze. Period. Nze ekyo sijja kukibuuza maama. Abula nja gende wa maama wo. Maama wo akuzaala gwe nja okubuuza. Mama wange yazaala gwe. Nze nja gende wa jjajja wange. Nja gende wa jjajja wange. Jjajja wange akuzaala. Nedda. Nze nja gende wa jjajja wange azaala namba emu. Mutunuzeemu kamera. Mubuuze jjajja. Mutabani wo yanzaala oba nedda? Ansa jampa gye ngenda nayo. Siriddamu kusumbuwa.